mukwano gwange kye kiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo eri mu buvanjuba bw'ekibuga Goma ekyawambiddwa abayeekera ba M23 emundu etokota buteddiza kitokotanga si kisaanikire gwe mukwano gwange naggambye buli kimu ekiri eyo kyawambiddwa kitekinga control n'abayeekera ba M23 omuli ebisaawe omuli ennyanja waterbodies zonna omuli enguudo roadblocks ziteekeddwa mu makubo teri muntu akkirizibwa kufuluma kuyingira teri flight ekkirizibwa kugenda ku kisaawe kufubuuka oba kugwako gwe mukwano gwange ali yampuliza so abantu bonna bali eyo mu DRC Congo bali stranded gy'abatuuze banoonya ow'okuddukira tebalabaawo gwe mukwano gwange ali yampuliza ate jjukira ejje ly'akabinja k'abayeekera ka M23 kayisizza ultimatum ekiragiro kya ultimatum nti kasita wayita essaawa 48 ng'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo tegannasalandinga ammunitions zaabyo eri gye bali bagenda kajjuutuka era tubalabyeko bangi batandise dda okuba nga bawaayo ebyokulwanyisa byabwe mu ngeri ekyeyagalire kutaasa bulamu kati kyekiddiridde gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza kubanga basajja bamaze okuba nga bawamba ekibuga bamaze okuba nga basalako enkambi zonna kirutusi zonna eziyingira ekibuga kya Goma zonna ziri over controlled n'akabinja ka M23 gwe mukwano gwange ali yampuliriza bino nno bayise mu bwangu okulaba nga chairman w'akakiiko ka East African Community asalawo mangu okutuuza olukiiko olugenda okubeerawo okutabagana n'okusiizinga fire eri mu kibuga ekya Goma gwe mukwano gwange ali yampuliriza basobole okuba nga bazza emirembe mu bwangu ne kino tetumanyi kigenda kukolebwa kitya kubanga abayeekera nabo beewera nkolokooto bagamba kasita tuwambye ekibuga kino tewali kuddiriza mukono mabega jjukira basooka kuwamba bu territories obwo bonna obwali awo buliraanye ekibuga Goma obwali busaavinga ekibuga ekyo ekya Goma era buli mikono gyabwe kakati n'ekibuga Goma kiri mikono gyabwe mundu etokota buteddiza gwe mukwano gwange ali yampuliriza tetumanyi waje bigenda kuggwera naye nga gwe ky'omanya ne saaza kakati omundu gukyali ogufuusa omuliro oli ku Yugi Updates TV kusinzira okuba nga otuwuliriza gweyagala otwegattako nagambye ekkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubusula bulungi nnyo tweyongako dda mukwano gwange gwali empuliriza abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo abali ku muliraano Kenya abali mu South Africa nammwe mwebale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV kubiriza okusharinga vidiyo eno buli muntu ategere ekigenda mu maaso eyo mulayikinge musharinge naye ekisinga amakulu subscribinga gwe mukwano gwange ali mbagala nnyo mweraba